Yes, generational promoter, Nobat Events. Mawulire again nasi marungi. Nobat olina 48 hours to come out and apologize publicly. Embeera y'omuyimbi Alien Skin yeeyongedde okubeera nga yeeraliikiriza lengera munnange ate obunkenke atwalibwa munnange ate side eno Nairobi wuuno ate Nobat Events wuuno abadde akakasa ate nga ku side y'emu munnange ate omuyimbi munnange ate Palaso atabukidde omwana mulenzi munnange ate omukulu Nobat Events eside eno. Ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali n'obubaka munnange ate obwa Nobat Events okuva ku mukwano gwe munnange ate Alien Skin mu ddwaliro eside eno era nga munnange ate omukulu Nobat Events wuuno avuddeyo wali nakakasa munnange eside eno. Mwana mulenzi munnange ate Alien Skin yayisibwa bubi nnyo nnyo ejjinja nti nno lyamutuuka ku kawanga. Ejjinja nti nno lyamutuuka munnange ate ku kawanga obuvune bwamutuuka ate munnange ate ku kawanga eside eno era nga abadde akakasa wali n'agamba nti n'embeera yeeyongedde okubeera nga ate yeeraliikiriza era ng'agenda kubeera nga atwalibwa munnange ate e Nairobi. Kansooke nkweko katambi kano ate maaso awo nkomewo munnange ate ne Palaso. Yes, generational promoter, Nobat Events. Mawulire again nasi marungi. Muyimbi waffe Alien Skin. Olw'embeera okweyongera okuba bubi. Alien Skin yayisibwa bubi akawanga oba kye tuyita scar. Era essaawa yonna agenda kubeera nga alinnye ennyonyi okugenda mu Aga Khan okwongera okwekebejja akawanga kakosebwa. Tayagala nnyo kuteeka bawagizi be ku bunkenke oba kutiisa bawagizi be naye nze Alien Skin nsonyiwa abawagizi kambawe update babeere nga bakimanyi. Alien Skin era woobeera wuwe n'onyumya naye akulaga nti mugumu era teyakosebwa nnyo. Alien Skin yakosebwa akawanga era essaawa yonna atwalibwa mu ddwaliro Aga Khan e Nairobi okwongera okwekebejja byebyo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafayo ko ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin munnange ate eside eyo. Kati ku side y'emu munnange omuyimbi Palaso wuuno avuddeyo n'atabukira omukulu munnange ate Nobat Events. Ye agamba nti nno Nobat Events nti yavuddeyo wali ku mukutu ogwa TikTok n'amwogerako munnange eside eno ebitabadde mbunnombu bituufu. Kakati nno mwana mulenzi munnange ate Palaso naye n'avayo wali ku live gye yabadde akoze n'ategeeza nti nno awadde Nobat Events munnange nti essaawa 48. Nobat olina 48 hours to come out and apologize publicly. I'm going to take legal action, both civil and criminal. There is penalties for the things you've said if you don't have evidence to back them up. Bobo ina evidence nebo tetonda kiryoke. Nebo bato ina vayo mangu. Bintu byenjogera bya magezi biraga ndi muntu ategeera. Amanyi bana abantu babasirwaza ba mixingira mwabo mama tebamanye. Nze linnya lyange libampitanga buuza abamanyi bampitanga dirty genius. Ndi dirty genius. Nezinga bwenti ntambulanga kamese. Mala kwasa mano manya nti obwedde olina mpologoma. Bagamba walk like a mouse, strike like a lion. Ntambula ndi mugonvu. Naye mu Uganda buli mugonvu bamuyita musiro yo fala. Omala kuleeta abogalo n'embukwatirayo. Noga mukadde muwa tomanyi kya mukaddiya. Tomanyi kya mukaddiya. Nze kyali kyanzijja kukuba abantu. Nze nange mbyaka gyange emito nalwana nnyate. Naye kyanzijja kukuba abantu. Waliwo yali alowooza nti ansobola. Ng'alaba ndi mugonvu n'annumba. Naye namukuba n'ebisenge ne biwaawala nange ne nkwata ku ttama ne ŋŋaana emmukubye ennyo. Sigenda kuddamu bbakuba kambaleke. Naye nga ye yabinoonya. So nze bampita enter me at your own risk. Gwe jangu ng'ojja bisobola. Kyenkulaga oyinza okulowooza nti kyolaba kyendi. Naye olaba kyenkulaze. Tomanyi. Ekyo Omuganda kyayita olumanyimanyi. Olumanyomanyo. Lukwasembwa mmanyo. Oba tomanyire oweeweeta mpisi kundi. Olw'okuba olaba erina kundi kweriri n'oweeweeta. Yakwata ku kundi ly'empisi onoomanya. Ekikutula omukira gw'ekikere. Nze siri joking subject. Saagala favor.
bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era nga bw'owulidde munnange ate ku mwana mulenzi munnange ate Pallaso byabadde ayogera esayidi eyo era nga ku sayidi y'emu vidiyo eyo gy'olaba ku sayidi eno era nga olumaze wali n'akola challenge ye wali nakakasa nti n'oluyimba yamoke munnange esayidi eno era nga boogezaako okulaba ekigambo ekyo kyabadde awandiiseko esayidi awo bwe nti bwenkoze era nga bwe nti bwenkyekizako ku bantu bano ngenda kusaba vidiyo gimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ati nakyo kikoledde ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti